mutufu waliwo ebintu byendaba n'engambo basinga saali mukazi n'engambo basinga nali busolo negakazi mwe muswaza olonye ne wotandikira okunyumya nga tolabawo nga ne byogenda okugera wenyini nyinyi olaba nga ogenda kuswala man omukazi omukulu antukira ku mulamwa obusungu nina bungi mwena mulabye biyitayita about Bruno K. Simaya ekikazi ekikulu simanga asaba sente. Let me ask you something, just one question. Bruno K tebamukutenga ba sente mu nsawo ya mukazi, right? Abadde asaba babadde bamuwa musango guliwa mu abakazi bwe musaba abasajja sente nga si musango ngate mukiraba nga kyamanyi omukazi asabye 10 omusajja bwazisaba mbu kyamanyi nnyo zatabye azisabye mumuwulidde kakati kino mafuta kakati omwana kakati kiki omuntu like amanyi bwe mbana obusungu nanagira mu nsonyiwe otandika otya like exposing omuntu gwe wali obaddeko naye sexually nga bwatasala simanyanga bwatashevinga simanyanga awunya yeye bana mwe gukazi gwe olifa motoka olifa boda leave alone bana abasirusiru aba exposing nudes z'abantu simanyanga bichi leave alone that bullshit naye namwe abakazi mbolo tukole tutya obitadde okay okay obitadde so man mugenda kunvuma you talk a lot simanyanga oli kuside ya Bruno K at first nsose nenya Bruno K ninga yabasajja lwaki basaba bakazi sente nate bwe mpulidde omukazi byayasama pulidde litakagwa this so called woman litakagwa nga mubuze ibuzo nga kiddamu nno bulungi okibulira kyasama gakazi mmwe otukisa no gawa singa afira ku myaka nga sinnafuuka mukazi nzigale nga ndi muwala kubaga kazi mwe mutama omuntu nga ko omuntu omukulu nze ndabye video y'omuwala waba omukazi waba yeye gukazi gukulu gona gubi ne Bruno K no naawe ebintu byolonda ebyo nedda tekijja soboka Bruno K ate kati Bruno K tanise kunenya kufuna gakazi gabi galinga miziina Bruno K atawo nkunenya daddy it's not right Bruno K waliwo omuwala avaayo n'ayogera Bruno K did this to me Bruno K ngolabya ddala kawala yes naye gukazi gona gulinga ensolo gona gugumyuse gazigo gona gulya gulinga ng'ogunagisi gasiya mwe ate temutandika tusiri wali ako tuli busy ogwa sindi gwakagwa twasabudde nkiddamu twasabudde tufiiriddwa nga munamwe muleta nonsense kale mwenyinyaza sometimes mbatunana ko nempulira okwegogira wa actually mu commenting nga mukimanyi mbaddamu awo wansi okitegeera manyi temutegeera mujja kugira no mwasame nja kubadda mbetegekedde rubbish muddemu amagezi bikazi mwenze mwanta magakazi mmwe mwagatayina mizimu mwanta kati mugenda kulira no mwasame mbasajja nga bo batanudziza abantu manya bichi kati olwokubanga oli akikoze mbu naawe okikoze ekigambo bakazi bawala tekikyayina value tusigale kwetekako bukowekowe tusigale kwambala wigi kusiba nviri mala gagoye gazina gagala isi tusigalize ogwo naye ekigambo bukazi mukwana ebyo muddawo mbu muswaza abakazi byamasima bamama beggwanga mbwa mwe singa okuzala bakuwa bakasajja kuba temutegeera gasiya bane impulira nfa oba ntulike